President Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogw'okujjukira bwe giweze emyaka 137 bukyanga Bishop Hannington attibwa ng'emikolo gibadde kyando mu disitulikiti y'e Mayuge. President agamba nti obunafu mu nzirukanya y'obukulembeze obw'ensikirano bwe buviirako abantu abatalina musango nga Bishop Hannington okuttibwa. Because instead of killing Hannington, if they had killed the governor who was armed, who came to take over the country, by covering the price too, that would have been sense. Would have said he was defending his country. Agamba bwe yajja mu buyinza yazaawo obukulembeze obw'ennono n'abasaba bekennenya enkola zaabwe abantu basobola okubuganyulwamu. So therefore, really I call upon the traditional institutions especially, instead of being involved in politics, the other thing I wanted them to work on was the language. Ono era asuubiza okuyambako okulaakulanya ekifo Bishop Hannington we yattirwa n'okwongera okwogerezeganya ne kabineti okulaba lwaki olunaku luno terwafuuka lwa kuwummulirako. My little contribution would be, ye kyasobola okuboneka nti did this man have a family in England? Nti omuntu ono omusadde ono yali ku ne famire eyali ava ebuzungu Or relatives? oba ab'enganda be. Can we go and trace them and really go and say sorry for our people who... Alagidde omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule y'ebyenguudo Bage yawayiswa okukakasa nti ekitundu ky'oluguudo ekyasigalayo okutuuka ku kifo kino kiyiibwa koolaasi. Akuutidde bannamayuga okulwanyisa obwavu nga benyigira mu by'obulimi eby'ensimbi. 1 acre for fruits, abe niyiika ndala ey'ebibala, 1 acre for pasture, for zero grazing, and 1 acre for food. ng'ate era eyiika eyindi endala eri kulimira ku mmere eyiika 4. And a mandu, you put there poultry for eggs, you put there piggery, if you are not a Muslim. Ku mukolo guno amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga asiimye President olw'okuwagira ebijaguzo bino. Agamba nti olukiiko lw'abaminisita lwakisalawo nti olunaku luno luleme kubeera lwa kuwummulirako wabula lukuzibwe buli mwaka. Ensonga yajja mu cabinet ng'ebita minisita wa ethics wekitiibwa Rosibire bwakusira nti anabaana endoza tasoboire yajja atula mu cabinet aye twakubamuku enkoto kubanga bakoba ati tulukuzika olunaku lwa Uganda alubeko lwakuwummula. Abavubuka bali kusaba ntusooka obulesingenga program eya skilling balenga kuuka okwo kubanga twetaaga abaana bano bafuna emirimu egy'omumutwe. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo alaze obukulu obw'okufuula olunaku luno olw'okuwummulirako okujjukira Bishop Hannington n'abantu 6 be yattibwa nabo. We lost a great man. Twafiira omusaadde ow'omuwendo. That's why the reason why we have schools here, we have churches here, we have transformation is because of this man. Bishop Hannington yattibwa 29 omwezi ogw'Ekkumi 1885 nga yalina abagoberezi 600 era nga baakubibwa amayinja n'okufumitibwa okutuuka okufa mu kitundu ky'ekyando Bukatube mu disitulikiti ey'e Mayuge bwe yali ava e Zanzibar ku biragiro by'omukulembeze wa Bunyolo Luba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.